Magambo agwa mu Matigga. Magambo yagwa mu Matigga. Agwa mu Matigga gwe twalese ne Saafina nga beebadaza. Ziwambaza yali ali wa mayindo nga ye Magambo ali mu sinema n'omuwala gwe yasisinkana olwo n'amusenda balabe bombi sinema. Baali batudde omu ku lusegere lwa munne bwe beerigomba. Saagala bantu beerigombera mu lukale. Bwe beerigomba nga n'emikono bagigombaganyiza. Buli omu yatunulanga ku munne n'abula okufa essanyu mu mangu ago. Essaawa eyo gye bakwanaganye. N'ajula okufa essanyu nga muli awulira okwagala kumusoya bulala. Waliwo ekigambo omulabirizi Omusumba Kajoba kye yayogera ate nga kituufu. Yagamba nti omusajja abantu bafuna batya embuto nga bali mu lutalo. Emundu nezivuga bubububu. Naye sebagenda okutalo lugenda okuggwa nga abakazi bali mbuto. Waliwo ebitalinda ku musajja. Katebereza Magambo ali mu Matigga bamunoonya gwa kutta muntu naye laba byaliko. Abasajja owembewuunyiza. Abasajja bayimirawo n'ebintu bibiri, sente na mukazi. Oba emundu zivuga. Yeta kulowera kukusika mu kitooke sokojje amasasi ne wegamuyita waggulu ku mutwe. Abasajja owembewuunyiza bana. Waliwo ebitalinda ku musajja. Katebereza omwana ono Magambo. Amasanyu gaali kyokka ali ku bamuyigge Kampala bamuwenja buseenene. Naye laba ali mu kwebadaza bagombaganyiza bombi buli omu awulira okwagala eri munne. Era ekifaananyi okutwalira awamu tekyabanyumira nnyo. Naye eyo teyali nsonga. Essanyu ly'okubeera awamu lyali libamala bumazi. Ekyuma ekiraga ebifaananyi kyagootaanamu okulaga ekifaananyi ne bakiyimirizaamuko katono bamala okutereeza enkenyera eyali ezze mu kyuma. Bassaako obuyimba obunyuunyuntivu ne bakoleeza n'ettaala eno abalabi gye baali baleme okubeera mu kibululu nga bakyaddaabiriza ekyuma. Magambo yakyukira Saafina n'amugamba nti kandeeteyo obumpwakimpwanki twegaayegaayeeko. Ko Saafina kale. Magambo yasituka n'agenda we batunda ebyokulya. Yasaba obukeeki buna. Sente yazijjawa. Ekipakiti ky'emberenge kimu n'obuswiti 10 nga buli mu kapakiti. Omuweereza yabimukwanga n'amugamba nti biibyo byonna awamu siringi 3. Magambo yajjayo siringi 3 n'azikuba ku mmeeza. N'akwata ebintu bye n'akyuka addeyo mu kifo kye. Naye bwe yakyuka yagenda okutunula we yalese munne ng'alaba Saafina ayogera n'omulenzi. Baali boogera bisongovu nga n'omulenzi alabika munyiivu. Magambo yalaba biri bityo eyali ayanguwa okudda mu kifo kye n'atta ku bigere. Saafina n'agamba omulenzi nti we musobya eyatuuse ekikeerezi singa tewanteresenga mawolu n'otuukira mu budde bino byonna tebyandibaddewo. Ko omulenzi nti bwe nduddewo okutuuka toyinza kugumiikirizaamu n'onkuumako naye olina kubakira bubakizi balenzi balala mu kiseera ekyo kye kimu. Saafina kwe kuddamu nti shiya nnyabo tojooga ofunyisa malaaya lubuto. Nze nkonkomalira ebweru nga ggwe oli eri mu kuwunyeera mu bakazi bo. Olwaleero kinsonyiwe. Tuviire tulekere n'eddembe. Oyo ye mukazi. Ati Magambo yaliwo. Tuviire tulekere eddembe lyaffe. Omulenzi teyaddamu kigambo wabula yeekambula bwekambuzi n'atambula. Yali alinyalinya amadaala nga ne Magambo akkirira amadaala ge gamu addayo mu kifo kye. Omulenzi yakoona ekibegabega ekipakiti ky'emberenge ne kiva mu ngalo z'Amagambo ne kigwa wansi. Magambo yamusooza n'amukangukira nti gwe tolaba. Tambula olya tolaba. Ko omulenzi nti ndaba nnyo era nakulabye dda. Va ku mukazi wange bw'otoomuveeko nze naawe tujja kulya amatereke. Munnange okwogera ebyo ngendo bwamusonzeemu olugalo yenna akaladde nga n'amaaso bwe gamwesimbye mu kiwanga ng'enkoko enywa mu lwendo. Magambo yalowooza mu mutima gwe nti awe erimbye ononsangawa nzirayo Kampala. Yakutama n'alonda ebiberenge bye n'agenda mu kifo awaali Saafina n'omulenzi ne yeekandagga n'agenda. Magambo bwe yamala okukkalira mu ntebe n'abuuza Saafina nti oyo yaani?
Saafina n'addamu nti ye muganzi wange oli kiro obwedda gwe nninda abadde neerogozerako mbu simanya nnyiize nnyo mbu kuba saamukuumya okutuusa we yandyennyudde ssebo mbu najja. Magambo yamuteeka ebyokulya mu maaso n'amubuuza nti ekyo kye kimujje mu kifo kye okujja okukugamba. Saafina yaluma kakeeki n'akagaaya mpola. Oluvannyuma n'addamu nti mugambye nti tatwonoonera ddembe lyaffe atuleke, ne mwongerayo na kino nti ndi wa busa sifumbirwanga naye n'olwekyo ndi wa ddembe okweyisa nga bwe njagala. Si busungu nnyini ndaba nsibako nnyini akanyaaga. Magambo kwe kuddamu omuŋŋambidde nno lyose n'omugamba. Yasumulula ebipakiti by'emberenge ne batandika buto okuzinyisa emba. Era emberenge we zaggweerawo nga John agenda abava mu mwoyo. Kati baba basumulula bati pakiti ya swiiti banuune, ettaala ne bazizzaako n'ekifaananyi ne kitandika okulabika ku lutimbi. Magambo ne Saafina baatandika okugombaganyera emikono n'okwerigomba. Magambo yanywegera ssebo omukulu ye n'okunywegera yanywegera. Abasajja bano Magambo yanywegera Saafina ssebo. Yali ayagala ssebo okweyongeza. Ye lwaki nsoma bino? Kati yali ayagala ssebo okweyongeza. Saafina kwe kumugamba nga yenna bwe yeewoomereza nti bambi tokitwala bubi, naye tulina okwegendereza John tatulaba anti tabuuba ne babuuba ate nga bw'asongowala tatembeka afuuka kirala. Magambo yaddamu nti nga bw'atunula amabega waabwe. Mu kiseera ekyo kyennyini yalaba John nga yeekandagga afuluma. John yabalaba yeekandagga afuluma n'omunwe gwa sigala ku mumwa. Magambo kwe kugamba Saafina nti John afulumye, tewali kyeraliikiriza. Munnanga obudde bwagenda tebamanyi okugenda okwejjuukiriza ng'ekino ekifaananyi kiwedde. Ettaala zaakoolanya, abantu bonna ne basituka bafulume. Magambo yagamba Saafina nti kati siyinza kukunnyonnyola byonna, naye olwaleero nina okuddayo e Kampala. Singa osobola okumpa endagiriro yo nja kukuwandiikira ebisingawo olibimanya olulala. Bwe baafuluma ebweru, Saafina n'asumulula ensawo ye n'aggyamu ekkalaamu n'akapapula n'awandiikako endagiriro ye n'akawa Magambo. Magambo yakebera ku ssaawa ye n'alaba ng'essaawa endagaanye ey'okusisinkaniramu ziwambaza yali eyiseeko eddakiika 2. Yeetondera munne nti nsonyiwa munnange, kanneerekereze ngende obudde bumpiseeko. Nja kukuwandiikira mangu ddala nga bwe kisoboka. Okwogera ebyo ng'atandise n'okutandulula ebigere. Saafina yaddamu nga yenna anakuwadde nti kale bambi tuuka bulungi. Naye abakazi essaawa eyo mwe yamulabira. Katonda yatonda omukazi banna. Kansuubire nti onojjukira okumpandiikira. Munnange Magambo yamukuba akayi ak'omukwano ku bibegabega n'amugamba nti beera bulungi, ne yeekwakkula ng'ayolekedde edduuka we yali ow'okusisinkana ziwambaza. Yayeekerengere asange munne nga tanneetamwa, kyokka nga lwakugenda naye ng'omutima n'ebirowoozo byali bisigadde wa Saafina. Yali akyakungujja ng'empisa erekereddwa obudde, eddoboozi ne limuboggolera nti ggwe kano yemirira mangu. Magambo yeekanga nnyo. Bwe yakebeka alabe amuduumira okuyimirira, amaaso gaggukira ku John, muganzi wa Saafina. Omutima ne gumuceekeera, amameeme ne gamukubagana n'entegetege ne zimufamba. Amangu ago ekirowoozo kyamujjira nti bw'omalamu omusulo dduka. Aba ateekateeka okufunya akakokola tondeka nnyuma. Yagenda okulaba amangu ago nga yeebunguludde abavubuka wabandaba 4. Bonna nga beeswanta bweswansi ng'enswera eneebojja. John yabuuza Magambo nti omuwala gw'obadde naye omumanya otya? Magambo yaddisaamu olugumugumu nti tebikwatako, nga bw'atandulula ssebo ebigere agende. John yaddamu nti kinkwatako nnyo, ng'eno bw'amusika essaati aleme kubaddukako. Magambo yeeyongera okutya ennyo, yeesikaasikanya yeetakkuluza adduke nga nnaayitawa musajja wattu. Mikwano gya John baali bamwebulunguludde dda abali wakati. Aba akyenyoola ne John
omulenzi omu n'amusamba mu ntegetege n'agwa wansi. Bwe yagwa wansi abavubuka bonna ne bamuyiikira ne bamusambasamba mu mugongo, mu mbiriizi, mu lubuto, mu kifuba, leero buli wantu. Bwe yabanga ayimuka ne bamuzzaawo n'agamba munda ye nti leero obwange bukomye. John nga bw'akinagguka yagamba Magambo nti bw'owulira onogeddwa ng'otutegeeza nga tuwayaamu. Magambo nga yenna bw'aswakidde yaddamu n'essungo nti nga tuwayaamu biki? Yamaguka ave wansi mbwadduke. John n'amuvumbagira n'amuzza wansi nga bw'amubuuza nti kati oyagala kulwana? Oyagala kulwana? Magambo yali akomye nga takyalina kyakukola n'amagezi nga gamwesibye. Omuntu omu osobola otya okulwanyisa abantu 5 oba yadde okubeesumattulako mbodduke? Si ekyo kyokka naye n'ensi gye yalimu yali tagimanyi. John yamugamba mu ddoboozi ery'obumalirivu nti leero twagala okukusomesa essomo ly'olifa toweerabidde. Twagala oyiga olwaleero oleme kuddayo okwekulubeesa na muganzi wange oba wadde okuddayo okumujejemberako. John olwasirisa ebigambo ebyo, omulenzi omu kye yava abwaguliza Magambo oluyi mu maaso olwamuleetera ne kanzunzu. Omulala n'amuviira mu lusambaggere mu nkizi olwamuŋŋaŋazanga akabwa ke bakubye. John naye yakubanga eno nga bw'asambanga buno okuvuma kwatadde we wamma ne gubula asala. Essika ly'omusajja liva wala, naye Magambo yandikaabye n'awanjaga bamusaasire baleme kumukuba batyo. Naye nga bwe baalogera nti kabwa kabbi kagumya mugongo, ne Magambo yaguma ne badudula ng'abadudula ekyomu nsiko nga tanyega. Abavubuka baba bakyamuliko bamufuntula. Yagenda okuwulira ng'eddoboozi libaboggolera nti kale muveewo temulwana.